Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Novemba omwaka 2020 Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akwatidde ekibiina ki NUP Bendera yakola okusalawo okwakyusa ebyafaayo bye ng'omuntu ko n'ekibiina kye bwe yejjugumula n'asalawo okwegwanyiza entebe enkulu ey'eggwanga mu kulonda ku mwaka 2021 okwali kusemberedde. Luno lwe lwali olunaku lw'olulaganya olw'okumusunsula kyokolo okuba teyeekakasa butebenkevu bwa lugendo lwali agenda okubambaga omwana ono omusumba eyakazibwako erya Pasita Muto eyasooka okumuwonga mikono gya Katonda mu maka ge Magere nga tannayolekera Kyambogo. Olina okwesiga Katonda n'amagezi go gonna. Era nga bwe wandisuubidde abawagizi be bamwegattako okumubugiriza ng'ayolekera ekifo gye balina okumusunsulira kyokka bonna nga babuganya essanyu ko n'okwesunga babuwenga mpaawo ku bo ayinza kutereeza kapate ke baali boolekedde. Ekyambogo basunsulira yatuuka akaga oba okumenyeka ng'enjogera y'omulembe omutebi guwama essanyu ne litta abaali bamulengerera ku mitimbagano nga kwogasi ne terefayina. Nga weddwa akazindaalo okwogerako eri bannamawulire teyalina bigambo biwoomu eri Mwami Museveni gwe yali agenda okuvuganya naye. Well, we have an avenue of peaceful change and we know the world is watching us. We are going to be free. Ng'ayogera bino byonna kitaawe teyakimanyako nti yali ayolekedde olugendo olujjudde ebiwonvu, obugga, ensozi, amatale, enkonge, okuluma obugigi nga kwogasi n'okufa kwennyini. Amangu ddala nga kyajja atandulula ekigere okuva e Kyambogo abasirikale abalinga bamwinako ekiruyi batandikirawo okumwebulungulula nga balinga bagamba nti baali bamulinze asunsulwe olwozidde okunywa. Angume, if I am a criminal, arrest me. Ebyalinga ebyokusaaga byatandika okweraliikiriza abalabi poliisi byamukwatanga mwanga n'emuwalawala okumusikambulako n'okumukuluggusa okakkanange mukunguzizza okumuzza maka ge Magere. Embeera eno kalinga kabonero ak'enkukunala akaali kalaga ekyali kyolekedde Kyagulanyi n'abawagizi be bangi bagenda okudda ewaka nga bawenyera abandi basuula mu makomera so nga ye yagenda okutuuka ewaka koti mwe yagenda nanidde efuuse bwerere. Munansonyi wasobola kutunula bulungi kubalaba naye mbalengera nga muli bangi nnyo ng'abantu bakyewonye ekyali kituusiddwa ku Kyagulanyi mu kaseera ako era atunulidde entebe nnene mu ggwanga kwe yavuganya naye era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yamwanukula n'ategeeza nga batagenda kuba mwaganya muntu yenna ajja okutabangula eggwanga mu kakuye gonna yali atandise. Njagala kubakakasa nti tewaliwo omuntu agenda kutabula wano era anaagezako agenda kwejjusa. Wakati mu mbeera eno ey'obuleegane okukira ku bbwa ly'omukyenyi Kyagulanyi yatandika kakuyege ng'atabaala eggwanga okumatiza ensi nti ye muntu yekka yali agwanidde okufuuka eggwanga lyattu Uganda. Newankubadde kali kaseera ka kirwadde ki COVID-19 ekyaleetawo enkola eyatonsemberera okwolekera West Nile Kyagulanyi yasalawo okutandikira kakuyege we yawerekerwako oluusi tegenderwa mmotoka ezisoba mu 100 nga kwogase ne bodaboda ezitamanyibwa muwendo. Nga bwe kyali kimaze okweyoleka abakuumaddembe balinga abaali babaguliziddwako edda ne Kyagulanyi mulabe wa ggwanga buli we yatuukanga ng'amasasi ne tiyagasi binyooka. Embeera bwetu bwe yatambula kumpi mu kakuyege yenna eyasimbuliranga mu ngoye ezitukula n'addugala okukira ku kasirabo olw'enfuufu nga kwogasi n'okuyengebwa bwe yakwatibwanga. Mu bitundu ebimu ebifo byayinanga okusisinkananga abantu be byakyusibwanga ne biteekebwa ewala ddala n'ebibuga kyokka kino tekyagananga abantu kumuwerekerako. Mu nsokolosokolo eyo gye yayitanga enguudo yasanganga mbi ebitagambika olumu nga n'ebidduka bisanga akadde akazibu okusala. Newankubadde yasibanga mu kusika omuggwa n'abakuumaddembe kino tekyamuloberanga kumwenyaamu ko n'okuyimbiranga ku bantu be nga bazisinkanye mu nkola ey'okubazzaamu amaanyi n'essuubi. Abantu be mu ggwanga ettono naye nga tulowooza ng'abakulu naye bali. Ebyensula nabyo byatuuka ekiseera ne bifuuka bizibu ddala. Mu bitundu ebimu yasulanga ku makubo nga woteeri ziganye okumuwa w'okusula gwe wama n'ayongera okwennyamira. Yatuuka ekiseera ng'afuuse nga nkoko ya mutamiivu olwaliro bwe lwabanga lwa ssanyu ng'enkera gibamiranga okuyiwa omusaayi kwafuuka kwa bulijjo mu kibinja kye yali atambula nakyo kyokka nga kye basooka okweggyamu kwe kuggweeramu eddala essuubi. Wabula newankubadde embeera yali yakuluma bugigi na kwefiisa nnyo bannankyukakyuka beeyiwanga bangi ku nkuŋŋaana zonna ze yakubanga naddala mu masekkati gano aga Uganda nga kwogasi ne buvanjuba. Era batera okulaba firimu kyatuuka ekiseera nga kampeyini za Kyagulanyi ziringa firimu zennyini. Abakuumaddembe abakawo okukira omususa balumbanga ekibinja kya Kyagulanyi awatali wadde okusaaga.
kyokka newankubadde bino byonna byaliwo waliwo goyinza okuyita amayinja okwazimbira obuvuyo bwonna obwalabikira mu kakuyege ono okugeza ekya polisi okuba munnamawulire Ashraf Kasirye essasi ku mutwe Masaka ko ne yali munnamawulire waffe Ali Mivule kyaleetawo ensasage yali yaludde okulabwako amawulire agasooka okufuluma galaga nti Kasirye yali afiiriddewo ekyennaku wakati mu kumuddusa mu ddwaliro ate akabenje akalala kagwawo emmotoka etebezebwa okubeera ey'amagye bwe yatomera omu ku baali abakuumi ba Kyagulanyi Frank Senteza yagenda okuddusibwa mu ddwaliro ng'omukka guweddemu. Bino byonna byayongera okukendeeza ku budde Kyagulanyi bwe yalina okumala ng'anoonya akalulu ekiyongobero ne kimamira enkambi ye kyokka nga bo bavuganya nabo bagenda maaso n'okunoonya akalulu. Bino nga bigenze bikakkana n'okwerabirwa enjege endala yagwawo mu Desemba Kyagulanyi ne banne bwe baali boolekera Kayunga kigambibwa nti loole ya poliisi yakonagana n'emmotoka okwali kutambulira abawagizi ba Kyagulanyi omusajja Jonathan Sempala n'afiirawo abawerako ne balumizibwa. Wabula akabenje kano bwandigamba nti kyali kituuza poliisi yayimiriza olukuŋŋaana lwe yali ategese wakati mu kusika omuguwa waliwo yakanyuga akantu akatebezebwa okuba nti kaali kabbomu mu kavuyo akaddirira bangi balumizibwa nga kogase ne munywanyi wa Kyagulanyi amanyiddwa nga Dan Magic n'addusibwa mu ddwaliro era mu budde obwo akalulu tekanoonyezebwa. Enjege endala etayinza kubusibwa maaso mu kakuyege ono y'engeri Kyagulanyi gye yakwatibwamu bwe yali agenze okunoonya akalulu eruuka mu Busoga ekifo we yali ategese nekifuuka eddwaniro lyennyini. Okukwatibwa kwa Kyagulanyi kuno kwavaako okwekalakaasa okwali kwaludde okulabwako kyenkana mu ggwanga lyonna abawerako ne bafa. Mu bbanga lino Kyagulanyi yali tanoonya kalulu kyokka nga bavuganya nabo ne Pulezidenti Museveni yennyini bo bava nju ku nju nga banoonya kalulu. Enjege yamala eggobe mu kibya kwe kukwatibwa kwa Kyagulanyi olunaku lwe yagenda e Kalangala okunoonya akalulu newankubadde bingi byali birabiddwako kino kyewuunyisa bangi. Ku mulundi guno wandigamba nti amagye ga buli kika gonna gaggwayo baakubako n'okukwata buli yali agenze e Kalangala okunoonya akalulu batuuka ne ku Sseereeta ennyonyi y'amagye eyamwekebakeba okumuzza emagere. Abawagizi abasinga bonna baakwatibwa naddala ab'oku lusegere abamu ku bo bagenda okuteebwa nga n'okulonda kwaggwadde mu mwaka 2021 ekyennaku nakakano omupawo omusango gwe bavunaanibwa. Okulonda okwatuukira Kyagulanyi ng'akoze nnyo kyokka nga kyasigaza kyokka ly'essuubi ery'okugenda mu kye yayitanga ensi ensuubize. Kati nga kiwajja wayita emyaka 5 gyokka ebyaliwo situmanyi bwe tebigenda kuddamu anti yavuganya mu mwaka 2021 ne ku mulundi guno agenda kwambalagana gwe yagala okusuuza entebe ku mulundi guli zidde okunywa. Samuel Sebuliba, NTV Akawungezi.